kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunde emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo ddala. Essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Kale mu ggwanga Uganda wetusinzidde okuba nga tukuweereza olw'olunaku olwaleero ndi ku Success Motors. Bw'owulira emmotoka eziba ziyiseemu manya nti ndi ku luguudo. Success Motors be bamu ku bakafulu b'okutunda emmotoka wano mu Uganda. Baziyingiriza bazeereetera okuva mu mawanga ag'enjawulo. Balina emmotoka okuva ku bika byonna Range Rover, Vanguard, Ipsam, byonna Vitizi, byonna Subaru, oyagala Toyota, oyagala BMW, kyonna ekikolagana n'emmotoka Success Motors. Olunaku olwaleero ekindeese wano y'ensonga ya digital number plates. Omulabi andaba olunaku olwaleero njagala ffenna tumanye digital number plate eno gye baayogeddeko egenda okuba ng'etandika okukola mu ggwanga Uganda eyamba ki? Lwaki baagireese? Ye abasuubuzi abali mu mmotoka abasuubula emmotoka kiri mu bayisa batya obudde buno? Alan Cruz gemanya ndi ku Success Motors. Bwe nkulengeza ekibanda kino kyonna kijjudde emmotoka ate ng'era ziri zoolaba ze offices empya eza Success. Kitegeeza bano tebagenda senguka nkya, si baakusenguka leero, si baakusenguka mwaka gujjoba n'emyaka egirijja. Bano weebali ekiseera kyonna. Mu kaseera kano neegattaako tutambule mpola mpola manager annyanirize mu kibanda kino, oluvannyuma ajja kuba atubuulira kye tugenda okukola. Manager Essebo gibaleko ssebo. kale mukama wange Ono awadde ba TikToker emmotoka bonna kumpi okuzizza famire y'abatuli bulala bonna emmotoka. bwe kiri si bokka abayimbi bangi bannamawulire abantu abali mu industry yammwe abasinga batuwagidde. Lwaki abayimbi betanidde nnyo ne ba celebrities lwaki bayitanidde Success? Olw'enkola yaffe ennungi muganda wange. Ate ekirala njagala obbeebaza mwebale kuba basaale mu sponsoring ebivulu by'abaana b'entertainment. Eyo y'emu ku nsonga. Mwan sponsoring ku kimu kyange ekya Brighton kyobala emmotoka yange nange nagigula wano. Ngamba waawo. Bagamba akuwagira gwowagira. You scratch my back, I scratch yours. So bwe tubanga ate tujja ne tubawagira nammwe mulina okutuwagira. Naffe be tuwagira ekivulu bwe kiba kikutteyo nga nabo bakola ki? Bajja batuwagira. Buuza ku batulaba. Bannaye batulaba mwenna mbalamusizza. Nze Isaac Barunda, General Manager wa Success Motors. Neesimye okubeerako nammwe oba okwogerako nammwe. GM. Essebo. Okay. Essebo. GM. Essebo. Simanye ensonga zino bw'ogenda zitukwasa. Naye ensonga esinza otuleeta olunaku olwaleero. Essebo. Mbadde nkusaba otunnyonnyole oba otuwe omuntu atunnyonnyole oba toli bize otuwe obudde oba oli bize otuwe omuntu atunnyonnyole. Ekituleese mu kibanda olunaku olwaleero ku Success Motors kwagala kumanya abantu baffe bali eyo digital number plate bazireese kyeki tuli mu kulaba bulabi number plate bweziti number plate zino bw'obwo okutwaliza zonna ndowooza ku layini yonna eyo n'okwetoloola awamu mabega eyo. Munaye ffe tuli bantu abaagala ennyo gavumenti yaffe. Bw'abanga waliwo policy ezze gavumenti ng'egireese ffe abasooka okujaniriza. We are the role models of the car industry. Ffe banamba emu. So policy bw'eba ezze ya digital mulembe gulina kukyuka tugende ffenna naki n'amapesi zino zina ebirungi byazo eza digital system yayo engeri gye bagikozeemu
kijja kuyamba nnyo okubanga tusobola okumonitaringa emmotoka zaffe okwewala obubbi. Babaddengawo poliisi abantu gamanyi okuggyako namba zino n'atuuzaako enamba endala oba eri fake waggulu. But these numbers will be monitored. Zina kachipu kano, they will be monitored. Kachipu jango kalaga abantu. So, zina kasiru kano, zina wano, there is a lot of information ku motoka yonna of this registration number. Wana wali wano kagundi kano ka barcode. Exactly. Ne kano kasiru. Mwe abako kati ojukira notes za feza sente. Ziberako kana akantu akaka sente ekituufu sente yo ntuufu. Kabera mu information oboja awo jesimanye nnyo naye ke kamu kubisobola okulaga nti enamba plate eri genuine. Okusinga omuntu okuba bukubi namba bweti n'agituuza kuno kungulu. Kubanga abantu badde babikola. N'akwata namba plate ya motoka ndala n'agiteeka ku Primo ya Subaru n'agiteeka ku Harrier n'obanga tasobola kutegeera. But with this system ojja kuba osobola okutegeera nti enamba plate eno erina kubeera ya motoka bweti ne bweti. Ekiyinza okutuyambako okwewala obubbi obubaddengawo ng'abantu bakozesa amamotoka ag'enjawulo. The system itself bakwata na plate ne bagisynchronizinga n'emmotoka nti namba bweti bagiwadde Nissan X-Trail nga ya silver nga ina engine namba bweti chassis namba bweti. Kitegeeza nti kyangu nnyo okutegeera luli ebintu badde nga bitutagalako nga bikyuka. Essaawa zino motoka zino z'olaba ezina namba plates zino zonna ezisinga twazifunidde ku border e Maraba. For now the process eyeze emmotoka ezisasulira omusolo e Mombasa nga zaakatuuka. Ekitegeeza nti tugenda kuddamu followinga biri nti enamba yange eri ku R eri ku ki? Njagala kukakasa muganda wange nti ebyo byavuddewo. Byaweddewo? Tebikyaliwo. Nze mvuga Q navuga R. Okufollowinga alphabetical order. Nti ono wa UBA, oli wa UBB, oli wa UBC, oli wa UBS. Muganda wange tekikyaliwo ekyo. Kati yetugenda kwewaana tutya omuntu okumanya nti gyenvuga mpya. Okwewaana okujja okuba okukuuma bukumi mmotoka yo neesigala nga erabika ng'empya. Wangi? Kukuuma bukumi mmotoka yo togiscratchinga, togyonoona kusigala nga erabika bulungi. Kyekyazzeewo. Obadde okimanyi nti ensi zaatulekedda nga bw'olaba e Dubai omuntu okubeera ne namba nga nkadde nnyo kimuweesa ekitiibwa. Mbadde sikimanyi. Okuba ng'alina ennamba nga nkadde nnyo nga yadda era e Dubai omuntu gw'osanga alina ennamba ya digiti 2 aba wa kitiibwa. Kitegeeza nti yatandika okuvuga emmotoka emyaka gy'edda sente yazirina kuva dda. Naye ng'ate ffe wano gwe tulaba avuze UBS tulowooza nti kati yaliko oba bakatandika butandisi kuvuga mmotoka. So tugenda kati ku mulembe guli nti omuntu ow'ennamba enkadde tumuwe respect akumye emmotoka ye ng'ekyalinamu nga nnungi ng'ekyatambula ng'ekyali sawa ina corona naye nga katokulolukula. Kati omuntu bw'atyo asaana kuweebwa respect. Yatandika dda okuvuga mmotoka, amanyi okulabirira emmotoka, amanyi okukuuma emmotoka. Uncle Isaac, yes sir. Njagala otubuulire kubanga maaso awo nja kusaba ojja kunfunayo omuntu ampiseeko mu kibanda wano andaye ku bika by'emmotoka eziriwo. Njagala okukubuuza namba plate eno ku bye tuwulira mbu emisolo gyonna bannayuganda tuyinza okuŋŋa nga omusolo gujja ku ssimu yo naddala abavuga obubi abakola bitya batugambye mu namba plate eno olutambula bwoti ku street kamera nezikuba ebifaananyi buli kimu kijja ku ssimu yo. Njagala olukinnyonnyole bulungi namba plate eno empya gye baleese. Ekisooka ddala okuŋŋonyolamukko zino motoka ezina namba plate ya digital buli lwa installinga this number plate ya digital emmotoka egenda mu tracking device ne bakwata tracking device ne bakwata enamba eno ya digital erinamu ka chip eno erina kubanga neyeemabega zeesoma nga zonna ziri ku mmotoka etya emu. Singa kinaazuuka nga emmotoka esoma nti erina namba plate emu yokka ey'omu maaso era ssebo emmotoka ebeera automatically blacklisted.
automatically blacklisted ku kamera zino ez'okkubo zo zijja kuba ziginoonya nti nebeera enoonyezebwa era poliisi waddembe kuyimiriza ne balaba reason lwaki bakuyimiriza nga bakubuuza namapuleeti y'emabega eriwa. Tracking device eri mu mmotoka muno singa eneeba evuddemu oba nga ogidisconnectinze ng'abantu abatalina mpisa nnungi n'agamba nze kangidisconnecting saagala gavumenti enoonyerezeeko labe wawempita. Era ssebo singa ku sisitimu yaabwe ebeera evuddeko motoka eno ejja kubeera automatically blacklisted era ku kkubo tojja kusobola kuyita. Bozza omusango owa traffic talina kugoberera ku bodaboda oba ku kikuddukako okuyimiriza. Ojja kugendanga bwe bakapitalinga namba plate eno balabe details muntu ono muntu ki yani nti ye Alani tin namba ye yeeno sabo poliisi jakube kutuukako era ekubonereze. Yesebo emmotoka kati ezigenda okuba nga ziyingira namba plate eno egirako wano wansi bwe tezikyalinga zize mbadde muyinza nga tekuli namba plate. Essaawa zino namba plate eno erina kubeera installed by the supplier, the manufacturer azikola zino yajeetera ku mmotoka. Era ssebo namba plate zino babeera baziprintinze dda nga bazikubye dda nga gye ziri mu box ziri baziterese. Waliwo points 10 mu Kampala muno nabaawo ne points ku border ng'emalabba oba emutukula. Emmotoka bw'etuuka nga yo emaze okusasula omusolo gwayo abasajja abakola zino number plate bajja ku mmotoka ne bagiinspectinga ne bakakasa nti kituufu yasasudde omusolo ne bakwatako enamba emu ku ze baterese nga bwe tukutte eno UA 099AA ne bagamba nti kati ono katumwe number plate bweti nga bagikubako ku mmotoka kuno mu maaso n'emabega nga bagenda ku sisitimu yaabwe nga bagamba eno number plate tugitadde ku mmotoka bweti ne bweti erina engine bweti chassis number bweti ya kala bweti ya mwaka bwe guti abo bya uploadinga ku sisitimu yaabwe era kweyo essaawa lwe basobola okugeneratinga logbook registration book. Era olumala okuteekako number plate eno emmotoka eno ekubibwa ebifaananyi mu maaso mabega ne ku mabbali mu mbirizi muno nabyo ne bibeera uploaded ku system ya URA. Luli mbadde mukikola mutya? Luli olusasula omusolo bwoti nojjako UNBS system ekulaga number plate gy'ofunye yadde nga tonaba kugiprintinga yo eba yakulaze dda nti Alani oba Success Motors zasudde omusolo gwa Toyota Wish bagiwadde namba bweti ne bweti. So kati gwe era bakulaga number plate yo bagitadde tubaddenga ne Tampeko nga tulinawo ne ABC aba printinga number plates ezo abakugamba genda wali ogigule bye bagenda okugiprintinga. So bw'ogenda bugenzi wali bw'osasula emitwalo 13,700 nga bakuprintinga logbook yo number plate yo nga bagikuwa bagikwasa gwe individual oba gwe nannyini mmotoka n'ogenda wali emmotoka n'ozeeteerako oba n'oziteeka mu dashboard nga fe abasuubuzi Tampeko ne bali b'ogambye abalala saawa zino mu muzannyo bavuddemu. Nafunye okutegeezebwa nti bazze mu bizinesi ya Uber naye simanyi oba kituufu naye nga bo kirabika tebakyali mu muzannyo. So saawa zino number plate gavumenti yegikuwa? Si gavumenti erina gwe yakwasa okuprintinga zino number plate omulala. So gavumenti kyekola kwe kakasa nti emmotoka esasudde omusolo nga ne bakakasa nti ono akiri alinze buli kimu kiri sorted mumuwe number plate. Then bo be balina obuvunaanyizibwa okulaba nti number plate motoka eno tugiwadde namba bweti ne bweti era ne bategeeza URA oba URA officer abeerawo okukakasa nti ku mmotoka kuno kugenzeeko enamba bweti. Kitegeeza saawa zino kizibu okuvuga emmotoka ogijja ku booda nga bwe mbadde muzireeta neziyingira nga tekuli namba plate ne musirako eno e Kampala. Saa zino buli mmotoka egenda okuba nga eyingira ano ng'eyise ku booda namba plate eno egenda kuba olwedde kweri singa beesasudde omusolo. Tulinawo units emmotoka ezijja nga zirina kugenda mu bonded warehouse nga tezinaba kusasula misolo gyegyo emyaka egikkirizibwa. Essaawa zino bwe 2011
n'okwambuka esobola okujja neyingira mu bondi yaffe wano nesasula omusolo ng'eri wano ejja kuba etambula. Gavumenti introducing gye bayita dealer plates, bajja kuba bakuwa number plates nga zo ziriko amannya ga company nga zijja kuba zikozesebwa badiira nga bw'olaba Success Motors atanaba kusasula musolo alina okuba nga alinako number plate eyo nti ne system yonna kukuba bategeere nti emmotoka eno ya company Success Motors tenaba kufuna registration number entuufu naye be bagivunaanyizibwako singa etomera oba ez'omusango ng'eri mu kkubo wakati wa boda ne wano bategeera nti kampani eno yebeera ekola ki. So dealer plates tezinaba kutandika but it is in process. Kati kuba gwe nkumanya ogendera ddala eri mu basuubuzi ku boda buzibu kisofa nga mu ba Success gavumenti bwebe batererezaamu ku system eno empya gye bali mu kuleeta so far our biggest worry ekisooka ddala delay nti bw'otuuka ku boda nga ffe abatikka units 215 nga twasasudde dda emisolo gyaffe nga motoka ziri mu mbaasi waliwo delay nyingi ku boda kubanga buli motoka erina okuvaawo nga emaze okukola ki okufuna number plate. So wekanga nga tumazeewo obudde bungi driver gw'obadde wa $100 ayagala 150 oba 200 kubanga aspendinga obudde ku boda oba n'asulawo ennaku 2 nga tebannaba kumukolako. Tusaba nnyo gavumenti eyongeremu ka speed mu kintu ekyo okulaba nga tetufuna delays zonna. Otherwise the system is okay and our other worry kwe kubanga tracking devices zino teziterekebwa bulungi oba baziteeka awantu okumpi whereby it can be easily disconnected. Kwe kweraliikira kwa kwe tulina otherwise ekintu ffe tukyaniriza baclients bammwe abakadde ngaffe abaagula emmotoka last year nga tulina ziri number plates endala tuli mu bweraliikirivu ebbanga lye baatuwadde okuba nga tukyusiza ku zino number plates ffe abaagula emmotoka ku Success Motors mutukoledde enteekateeka ki oba tugenda leeta bulesi emmotoka mutukyusize ffe tutambule tugende nga bugenzi kakati gwe alina number plate already enkadde bakozeewo replacement nti ojja kukwata enamba yenkadde ogiweeyo bakuwe namba empya eya digito ng'osasulayo emitwalo 15. Mbadde sinalabayo ekintu kyonna eky'obwereere mu gavumenti eno okuggyako eddagala ery'emulago n'emmalwayo naye mu bintu ebikwataganamukko ne URA tewali bwereere. So kino kitegeeza namba plate ngenda kuddamu njigule bupya ojja kugigula emitwalo 15 zesilowooza nti sente nyingi kale awo gavumenti yabadde fair. Success Motors munyambiddewa nagula n'emmotoka saagala genda simba layini weebale nnyo kasitoma waffe yenna ng'emmotoka ekyali mu mannya ga Success Motors ffe abalina okuyambako okugeneratinga transfer okugeneratinga replacement forms ez'okukyusa n'amaplate enkadde kuzza mu ki gwe wenna nga wagula wano emmotoka ng'era eri mannya gaffe ojja kujja bukolokolo ku Success Motors. Amanya gaffe ge galiwa amanya ga Success Motors nga yagigula ku kibanja mpola yagigula ku kibanja mpola oba yamalayo naye nga takyusanga kati nga nze njagala ku example mpeera ako example gwe wagula emmotoka yo n'osasula n'omalayo era eri mannya go kitegeeza olina kuloginga in mu tin number yo mu tin yo ogeneratinge ogende awali replacement generating transfer generating forms ezo ezisaba okukyusa number plate enkadde okudda mu ki sirina budde bw'oba tolina budde oyinza okuba nga obudde olina naye nga tomanyi butebwe bakikola nakyo kikulu bataddewo desk wano ku Success Motors nga gwe kasoma waffe ojja kuba ojja tulina abawala 2 abajja okuba nga bakola specifically ekyo kyokka kuyambako bakasitoma baffe mwattu nno si bakasitoma bokka n'abo nga balina emmotoka tebamanyi kikyakukola baddembe kujja ku Success Motors ne tubalaga ekyokukola tujja kubayamba nga tebaagula wano. We are so much willing to help everyone kasoba ng'olina emmotoka yo nga wandyagadde ojje ku mulembe nakugambye nti Success Motors ffe ba role model saagala ogende because abantu abamu batunda motoka ku street Alan katalina ofiisi
tolina wogenda kumujja tolina wogenda kumujja naye saagala ate abantu abo babonebone because omuntu alina emmotoka essaawa zino potential buyer okujja n'agula oba na exchanginga n'akula upgrade so bwe tuba tumwaniriza ffe ne tumulaga ekkubo ne tumuyambako mu process eyo oba oli awo waliwo alowooza okugula emmotoka ayinza okulondawo okujja okugula kuffe abamuyamba tekusalawo ne tugamba nti gwe wenna ali eyo nga wandyagadde okumanya ku digital number plates zino nga wandyagadde okukyusa oba nga wandyagadde okugula emmotoka eya digital number plate jangu ku Success Motors tujja kukuyamba kale mu kaseera kano mbadde nja kusaba manager simanyi oba osobola okunnambuzaamuko oba ompa nnambuza naye njagala kulaba ku bika ebiriwo ebipya nina marketing manager musajja mulungi nnyo ebisingako ku digital number plates bino abimanyi nnyo mutwanjulire mukama wange sembera wano ensi ekulabe emirimu egisinga gye mbadde nkwasaganya mwami Alan omwami oyo agenda okuba nga aginyambako olw'obuvunaanyizibwa obungi bwe nnina yajja okuba nga aginyambako ye mwami Kasozi Stefano Nkugwa musajja mulungi nnyo musajja muyivu abantu bonna oyo osanga bano ku Success Motors wokka ebintu bino abinamu experience kubanga abadde nnyo akoze research tubadde ne meetings ku RA ku bintu bya number plates bino era nga tuli naye he has better knowledge ajja kulaga emmotoka ezaakatuuka ajja n'okunnyonnyola ebika eby'emmotoka bye tulina ebiri mu kkubo ebijja era abo bonna abandyetaaze okujja ne bagula amamotoka wano agali ku mulembe ogw'ennamba empya tujja kuba tubabuulira is going to take you through soka obuze kuba tulaba n'oluvannyuma tandike olugendo lwaffe olw'okutulambuza abatulaba ku program ene ya Iron Cruise mbalamusizzaako babuuzaako nti mwebala emirimu gyonna gye mweweereza mwebala okuweereza eggwanga nze Kasozi Stefan Nkugwa Kasozi Stefan Nkugwa mukadde kano tugenda kummulamu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kukozesa eddakiika 10 batulage enkyukakyuka eriwo saagala weerabire bwe nkutunuza wali Success Motors bali mu kusetula ekizimbe gaggadde nagambye zino ze zigenda obeera head offices za Success Motors bano si baakusenguka leero oba nkya oba jjo oba ndi nedda bali ready okusavinga mweno game emyaka gyonna ebbanga lyonna kati njagala nkubuulire tulina ebirooto bya company naye tutandika butandisi wangi we are just starting tubaddenga emabega tubaddenga mu kwetegeka kutandika naye kaakati tutandika butandisi bizinesi y'emmotoka eno bannayuganda bagenda tuwuliramu we are here to stay bas tumulamu kanono tukomewo ne Anko Kasozi atunnyonnyole emmotoka eziri mu kibanda mu budde buno nezo ezijja zino si ze zokka tulina ebitundu biri bisatu tulina wano tuliwa wano tuli Kyambogo Jinja Road next to Lukman bas tulina wali era weewo Kyambogo Jinja Road opposite Steel and Tube tulina eringo genda Namugongo bayita Namugongo Road opposite City Oil Namugongo Road Kireka Namugongo Road so branch ziri 3 togamba nti tuli wala nnyo ab'Ejjinja Mbalala Bushenyi Iganga nammwe tujja essaawa yonna branch ziggulwewo Allen Cross gemanya tumulamu katunenya nkomone mwami Kasozi nga tulambula ekibanda tovaawo kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo buguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 bwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo ddala essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 6 7 noti ne noti 7 8 4 9 9 3 2 noti 2
not musanvu not musanvu musanvu munana musanvu mukaga 5 not oba not musanvu munane emu munane emu munana nyenya 3. Success Motors. Walk in, drive out. Mukadde kano wamma bakumalamu amaanyi bagamba gwe w'omu kiyumba tosobola vuga mmotoka mpya olina vuga mmotoka nkozeseemu era bagamba mbwe abaana abali e Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Oman temuyina busobozi bugula mmotoka. Mwami Kasozi yagamba wano ku Success Motors agamba mbuno buli muntu yenna Alan ayina omukisa oguvuga emmotoka. Si buli muntu. Njagala kukakasa okusinziira ku mmotoka we zifuuse kati n'enkola yaffe nga Success Motors buli muntu alina omukisa oguvuga ku mmotoka. Nja kulaga abantu ab'enjawulo naye nja kutandika n'oyo Kadaama gw'oyogerako. Abantu banyooma nnyo bakadaama. Manyi abantu abala obusente bakadaama bebafuna ne bagamba naye oyo tasobola vuga mmotoka. Bw'aba anaavuga yeetaaga ekozeeko. Banyooma abavubuka abatandisi b'emirimu. Banyooma abaana ba kampasi abavudde ku kampasi abatandika obutandisi okukola. Banyooma abaana abavudde ku zibooda. Bagamba oyo ajja kuvuga ka second hand. Navuga mmotoka nkadde naye si bwe kiri. Emmotoka nnyingi nnyo kati abaana bwe batyo ze basobola okuvuga. Okugeza. Era tugenda kuba tutambula. Tulina emmotoka ez'enjawulo. Nze nsobola okugamba nti omwana asobola okuvuga emmotoka nga Rawumu. Omwana asobola okuvuga emmotoka nga Batujerega mboyo avuga Kalawumu. Babujerega ndaba ne mu buvitiizi. Omwana aba ayitawo awo wa boda namugaa gwejayo akantu ko. Eyo enkola eyo weeri. Naye oyo akayita akantu. Ye atudde ku piki. Naye nga vitiizi eba mmotoka. Nja kulaga Rawumu, nja kulaga vitiizi, nja kwogera ku special, nja kulaga Ractis. Ommotoka weebuli. Nzizaamu amaanyi nga bwe ndaba. Tutambule. Kati wano we tuli oli ku buwish. Wish eyinza okuba ekyamuzitowereramu. Eyinza obutayo buwishi bu impreza buyinza obutazitowa obutenkana standard gye baagala. Kati nga for example wano tuli ku bufielda impreza buwishi eno area ayinza obutagisobola eyinza okujja ezitoyemu. Wishi impreza fielda tubeeramu 2, 22, 23 paka ku 28. Kati omutandisi ayinza obutakaagalako. Ne tulina Mark X. Mark X zigenze zidepreciatinga. Mark X kati omuntu asobola okuvuga. Oba tokisanze mu 4-wheel drive ng'egenda kunywa mafuta mangi. So okuvuga Mark X ku sentence amusamu. Tugende. 15 kati olaba tuli ku Sienta. Bw'otulagako bw'obaggulirawo. Yes, bw'otunulira kano ka Sienta. Kano ka Sienta kolaba akalina ekiso mu maaso eyo new model ya Sienta. Sienta interior munda bakulaga. Interior wuuyo tunula koolabe kamotoka ka mulembe nnyo kano koolaba. Omutandisi tosobola kuŋŋamba nti akamotoka kano tajja kavuga. Gw'amma Kadaama ali ku kyeyo wavuddeyo gy'oba ogenda kuvayo mwaka ogujja. Oyagalako airport taxi. Nga lwaki ddala tutandika ne Sienta yiino egenda kutuliza abantu 7 Alan eyina emitto mirungi. Interior waayo musufu. Abantu 7 ate kali comfortable. So kafuna ku miliyoni 16 miliyoni 2 obadde. Naawe olimba. Wano ku Success Motors ebyo bisoboka. Kati gwe tandikira ku miliyoni 16 paka ku miliyoni 27. Ate ng'osolozi waayo mu kibanja mpola. Butereevu nga bw'okalabako kano ka sisi 1500. Sisi 1500 twogera ku mmotoka ng'esobola okuvugira kilomita 14. Kilomita 14 ku lita y'amafuta eya petrol kamotoka ka automatic ka petrol. Segera. Kati kilomita 14 ogambye nga 18 okutandikira ku 16 miliyoni 16 paka ku 26 osobola okufuna Sienta. Kati bw'olaba nkuwa range eyo mba nkuwadde okusinziira ku conditions. Of course emyaka egisinga okuba komo tulina 29 ne 2010 bakwatako meka sente tukwatako ebitundu 7. Sira nnyo okwagala gamba abantu nti tukwatako sente bwesi olw'ensonga nti ommotoka buyina ebbeeyi eyawukana naye kyensobola okugamba omuntu kyasobola okubala n'essimu ye tukwatako ebitundu 7. Nsobola okukwatako ebitundu 7 nenkuwa emmotoka gy'osi genda maaso nemmala nenkuwa akabanga n'okulanga bw'osasula neno Sienta naye njagala kulambuza ku mmotoka. Kati tusobola okusanga ommotoka nga wishi bwe tuba twogera ku wishi nadde nkugamba miliyoni 27 osobola okuba nga weevugira wishi 29 eno sisi 18 teyawukana nnyo nnywa n'eri kilomita 14 esooka valinga litage ey'amafuta ekosa petro ate nga automatic twala abantu 7 agenda ovuga Uber wano oli katuufu agenda omalawo family oli katuufu agenda okwetikka ebyamaguzi ne butu kweri ojja kuba toyoya. Kadaama tebakulimba tosobola vuga tewali bibuuzo Kadaama tebakulimba ate olwaliro ogenda kavuga ng'olina ku nnamba mpya. Kiki ekikutwala ku zi Forester nga waliwo emmotoka ez'obusobozi bwo
waliwo obumotoka nga buvitiizi kyanoonya buvitiizi bwange ndabe buvitiizi we buli gye buli eno kati olaba akamotoka nga kavitiizi ogenda kagamba kikano genda dekiraga abaana emmotoka anko Kasozi raga abaana emmotoka sisi 10 ogenda kagamba ki emikugu gigi no one otegeera kakati jangu alani olabe wano kadama watudde wano ye boyfriend linda kolaga bulungi laga bulungi jangu ndaba ono ye kadama atudde wano ayenyola agenda kunyola automatic petrol wano ye boyfriend planned boyfriend kwa mbagala nnyo okwekwata ku bakadamu manyi bajja balina mu kusente kati bane munansonyiwa sikubye nnyo kati wano side wano tutuddewo n'omwana waffe omu oba babiri ate wakati tutaddewo omukozi w'ewaka olwo tugenda ku kyaki gamagulu ogalabwe gegolodde alani ate ng'emito gitambula bagamba ovuga kakebe ugeti kano si kakebe abantu bataano kati wetwogera bamaze okutuula ate nga ndemabega butu gyeri ka esi wali wonna nga weekali muzigo air conditioner wano weeziri bulungi nnyo ate ng'emmotoka zirina safety measures zino zina airbags okuvira ddala ku driver ku co-driver ku basaabaze ayagala okukola airport taxi anko yes ayagala okukola airport taxi lwaki totwala buno bumotoka lwaki totwala buno bumotoka kagenda saving amafuta kana kamotoka omwana ave mukono tetuli ku Jinja Road kati kankubalira omwana ave mukono nga wafunye akalimu mu katundu ka wano oba ogenda kuvuga paka mu Kampala omwana ave mukono anyo omutwalo gumu 1000 okana akamotoka nagenda nadda amafuta ago gagumu 2 gakujje mukono nojja ku mulimu nokola novuga noddayo nga nejjamu mubaze kako kati batugamba ngogamba togenda kuvuga deni gwa ayinamu ku musimbi oguzitoyemu ukibula okujja n'otwala rumiyoni bwe neba mpyanja kuguza milioni 3 ogenda kutwala rumiyoni yingira interior balage anko wetegereze interior olabe emirimu kubanga bwe gisobola okuggwa ng'oli mu karumiyoni sisi 1500 basita bameka tuula kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo buguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 bwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo ddala essimu noti 7 noti not emu 2 not 67 not ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 not oba noti 781 818 3 Success Motors walk in drive out tuli mu karumiyoni kano kagenda kutuliza abantu 5 negwe soko owulira obulamu tulako wano Alan soko owulira obulamu nga ddala oli mu rumiyoni eyina engeri gyetula ku ttaka awo ate nesitukamu eno infotainment eno bagiyita 8-inch infotainment screen eno gyolaba ya touch kati infotainment screen ebeerako ng'ekuwa amawulire kuwa Google Maps ekuyambako n'okuviewinga ng'okozesa cameras yes ya touch badde ki buli kimu wano kibeera kiggwa bugwi kati omwana atula wano nga n'essanyu alirina soko olabe wano display nga bwe yakula buli kimu nga kiri muzigo ate n'ekyakye njagala okugamba abantu beeralikiranye ebintu nga 3 consumption tumaze ogyogera amafuta ganywa gati ate nange nfuna mmeka omusaala kwe nasobola okuyitawo ekintu ekyokubi kye beeralikira ebeera spare parts nsobola okugamba nti buno omutuka bwonna bwe nakakulambuza kati bugirako omupiira gwa size 13 ogenda kateekako 14 kubanga enguudo za Uganda ozimanyi zituulatulamu ogenda teekako 14 size naye bw'oteekako 14 oza sente meka wana Uganda emitwalo 16 tulambule tenga tojjaako buli kaseera tulambule ekirala kye basobola okwogerako kano kamotoka ki kano kati side otyo obadde njagala kulaga ku buwishi kati kano kawishi kano kawishi okegendereza obulungi tukayingireko munda nako kalaba enkola yaako nagambye kawishi kasitulako abantu 7 kasooka okutwalira abantu 7 kawishi enywa yaako eri sisi 108 kawishi kano kaliko automatic ate nako ka petrol
kamotoka kali comfortable munda, kalina AC, kalina airbags, kalina ABS eziyambako kwa nti emotoka esigala eri stable, kalina safety measures zonna nga bulya, kalina roof etasika bugu mu kuyingira, kalina infotainment screen, buli kintu ekirungi kyoyogerako ate nga engine ya VVTi oba Valvematic. Jala ku Lactis. Lactis. Hey. Lactis oba ano na waliwo eri awo. Tulambule ku eri awo. Bannange yiino. Kati abaana banyooma obumotoka. Mpayo ensonga lwaki omuntu tagenda kwevugira kano. Ka Lactis. Kako. Ddala lwaki? Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu. Gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okuliraana Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 881 843. Success Motors. Walk in, drive out.